tosobola kikkiriza nti brother ekimu kyayiza omuwala kwe kumwagala ennyo era omuwala akonfesinga nti ekitutabudde ekimu ku byo onjagala nnyo. Me I don't like it. Njagala okkirize nkwolekeze love story ya brother agenda tunyumiza ku relationship eya wiiki esatu 1 2 3 weeks. Bwagikunyumiza okkiriza nti eriyo abantu abalina omukwano ku nsi kuno. Era mu abawala abaddeyo ne bagamba nti kyali basajja balina laavu, abasajja abamanyi omukwano abalina okwagala okwannamaddala. Brother wuno abatubuliriza bannange muno tusonyiwa tubonyabonya nnyo Mr. Sozi bannange. Brother tukubonyabonyeza otusomesa naye era tetuyiga. Tulinga oba abaana tusimanya abaana ab'emputu ng'omwana n'obanga wakamugana ekintu n'omugambo waaye agamazzi gookya nayagala kikwatemu akibulire nga ddala kyokya oba tekyokya nayoka kifiiringa nga kimwokyeza. Kati nange ekifaananyi ekyo kyendimu kati saawa zino wendi mukutula n'engamba waaye ono musajja atulabula, ono musajja atuwa sayini, ono musajja naye tusigala tugenda ne tutomera. Naye at least kiyambyeko kubanga okusinziira ku gundi gye mubadde ku red line gy'obadde ng'otuwaawo wetugenda nga tukufollowinga okusinziira ku stories z'abantu. So kati osobola okugattagatta ebintu mangu n'okola ki n'okivaamu ng'obudde bukyali. Naye story yange ku luno ekintu tekibadde kyawala. Mbadde maze emyaka 3 nga siddangamu kukwana mukazi yenna bagwamu laavu na muntu yenna omulala. Teeberezemu okumala myaka 3 naye nga okyayita mu bulumi okubanga mufunye mwawukanye neki n'omuntu gw'oyagala. Naye n'olumizibwa kumala myaka 3 nga buli lunaku obeera mu kulowooza, buli lunaku okukola kyokola tekitambula. Naye nga yaddenga neewadde ebbanga eryo myaka 3 nga bakazi mbalaba ng'ekifaananyi nenziramu nempulira obuvumu nengamba waye I think I'm good to go. Nina okuddamu okulowooza ku kubeera mu relationship kubanga nkuze naddala nekuwamu ekifaananyi juzi we nagenda waka vacation nga buli muntu yena mbuuzaamu mutabani kiki okuze olina buli kyetagisa lwaki towasa. Kati nekubamu ekyo ekifaananyi nengamba waye kanfuneyo omuntu tulabe. Naye ng'era programu yange ngamba ku luno sigenda nnyo okulwayo kubanga nalina tukakisala nengamba okulwanya mu relationship si kye kikakasa nti omuntu ono mutuufu bakiri kitya kubanga oli muwala namala naye emyaka 3 mu relationship nebigwa bubi. Kakati ate nemala myaka emirala 3 nga ndi mu kuhiringa. Kati badde nakahiringa bono munange mba nkyali awo nga tetwefunirawo gugundi nga sifuna muwala nga ndaba muwala mulungi aleka bulungi kiriwo ekiti ngowaye ngangwa amatu nga ngamba waye ndaba omuwala mulungi ate ono kika ky'omuntu gwe njagala bambi. Njagala nnyo omukazi nga mweru ng'alabika bulungi ng'aliko medium size. Nze sinza omuntu afaayo nnyo ku mukazi oba alina nnyakyo batera nesibitunuulira nnyo. Nze ebiseera ebisinga ntera kutunuulira just omukazi figure ye kabina nesitera nnyo kutunuulira kabina. Nze kasatunuulira omukazi ng'alabika bulungi ng'ali medium size kasaba nga talina kitumbu ekitono. Nze ngamba waye ono omukazi aba amalira. Alabika bulungi mu face, alabika bulungi n'enjogera ye. Kati ate ekirala kyesinga okufa ku mukazi enjogera y'omukazi. Mukazi ng'ayogera nga tawawa mu kanyo n'ebigambo. Ebiseera ebisinga nesitera nnyo okwagala abana abakazi ababwatuka bwatusinga boogera. Njagala muntu ng'ayogera mpola nga kakala liiso cool nga likkamu nga njogera ye kale nga omulaba nga mukakkamu. So nyetera nnyo okugwanya ku bantu be batyo. Bwe ndaba omuntu nga mukakkamu nga musirise abantu abo nga basirisemu kubanga nze ekika ky'omuntu kyendi siri nnyo mwogezi nnyo. So kati nze ntera nnyo okwagala muntu nga musirise era kasanda mukazi nga yeeyisa ng'omuntu omusirisemukko. Kati nze mba mubalira mu mugundi mubala nga ono kati alabika tujja kumakinga naye bitera kufundikira bubi ku ludda lwange. So emboozi katugitandike. Nagenda nentuna omuwala nemwegumba kale netutandika okwedetingawo. Manange eno mboozi banankuba kati waliwo wenjogerera nempulira nga yensuseko
kubanga sobola gamba nti love mbu kino nakyo nkiyite nti tubadde mu relationship nga muntu tweyagale just weeks 2 ebintu ne bigwa mu ttaka kati simanyi kino kiyite ntya simanyi nakumanya bwe nnyinza okiyita nga bw'owoomerwa ka love story ka brother njagala okutegeeza ku Dembelio Properties and Associates tulina diiru eyo kya hot cake emityana nga tukutuusaako plot 5 ku 10 ng'ogifuna ku $6,000,000 ate nga kuliko ekyapa nkiddemu okiwulire 5 ku 10 emityana ng'ogifuna ku $6,000,000 ate ng'eriko ekyapa duka bonnambiro ku screen enamba ogiraba oyogerezganye ne bannaffe aba Dembelio Properties and Associates ojja kubanga oli butereevu ne Madam Nancha Beatrice ku lwa Dembelio so nga ate tulina estate yaffe ensufu era neri ku luguudo olw'emityana ojja gisanga bulamu jjeza kilomita 2 z'okuva ku chorus okutuuka ku estate eyo 5 ku 10 wojja kubanga ogifuna ku $13,000,000 ekyapa ng'ogenda nakyo osobola okusasula ku kibanja mpola jangu okozesa omukisa ogwo amazzi masannyalaze ku site weebiri nnyo ku screen namba ogenda kubanga oyogerezagana n'abannaffe aba Dembelio Properties ne Madam Nancha Beatrice story ekyagenda mu maaso ekintu kibadde bwe kiti nasinkana n'omuwala banga siddene ekisiziza mabegaawo netutandika okwedetinga naye nga tetwasinkana physical kyonna omanya tetwasinkana physical naye twasinkanira ku mutimbagano nga bumanya ebya media wano munange twekwanira mu media tunyumyawo naku 2 nga ngabire namba ya simu nga tudda ku WhatsApp nga tudda ku video calls nga tutandika munange nze eno sinza abadaludde nga sekyakwana nze abadaludde nga njagayaga nga siriko muntu kale nga bumanya embeera eyo kati ate n'ekirala neneesanga ng'ate omuntu ono tuli naye mu nsi emu neŋŋamba mukama weebale funye omuntu mponya obulumi mponya okuwubala neŋŋamba okay awo omutwe gwange natandise n'okupulaninga ngamba basi kati ku luno kenfunye omuwala ku luno sigenda kulwawo era nga kati natandise n'okuprograminga ngeri ki gye ngenda okukola mangu kumukonvinsinga tugende ewaka njogere n'abazadde tugende tukole ebyokukyala n'ebyokwanjula nga buli kimu kitandise okuprograminga as fast as that okumanya oba ndi desperate oba simanyi nange ekindiko simanyi kimbaddeko banange naye kati mpulira nejjusa neŋŋamba wambadde ku ki kati amanga ago ne tutandika okunyumya n'omuwala nimwagala mu misozi nali manyi nti love yanzigwako nali manyi nasigala nga kifaananyi musajja gwe nkyalina love eri yennyini eya kito tumuntu nga mwagadde nga sogedde naye mpulira obulumi sisobola nakufuna tulo jjukira omuwala mbadde naye just weeks ezitasuka 3 naye mbadde ntuse to the extent nti sisobola kufuna tulo nga sogeddeko naye nga sisobola kufuna tulo aga Katonda mugulu nga mulinda paka lwava ku mulimu ate siyo n'omuwala aliawo kale ne lifestyle ye nange ndaba nga tegimakinga naye nga nze sibifaako nze ngamba omuntu asobola okukyuka asobola omuwasa nga tuli ngaali bwati then bwe tumala kumirugana asobola omujja mu groups ezo zabeeramu kuba yono kika ky'omuntu be bana baagala nnyo ababeera nnyo mu zibaala kunywa emyenge olaba ne mu ruumu gye basulamu ng'abawala nga bijjudde emyenge babeera mu kunywa emyenge egirasizzemu kale ebintu bye bityo n'ekirala ekika ky'omuwala abana basobola okubeera mu TikTok live n'abeeramu okumala ssaawa nga 8 ng'ali ku TikTok live naye nga biki bibanyumya ku TikTok live bya busego byerere bintu bya vanilla byokka nga bibalimu awo ku TikTok live n'ebirenzi n'ebisajja kale kye kika ky'oyo muntu kubanga natuuka nemugwako nga bali ku live awo nengamba kiki kino naye omutima gwange nga sikkiriza omanye mu kintu omuntu ng'oyingidde mu kintu kya laavu munange omutima gukuvuga omutwe gukuteereza naye omutima gwo gugamba nedda ajja kuteerera naye omutwe nga gugamba nedda tekisoboka naye omutima gwo nga guwakana
Munange nenkigumira nempalira mwala nengenza okubuuza amanga gampereza location wajjali naye nze engeri gye ndi muntu ali busy nnyo ate nze mu biseera ebisinga benva ku mulimu nentuuka ewaka wala nze kasamba ku mulimu nentuuka ewaka basiddamu okutambula era bweba nkola programu yange ngikola mangu naye nze kasamba ku mulimu nentuuka mu room kyenfaako kimu kunaaba if not kubanga gyenina part time job kuba ndi fitness personal trainer so kati gyemirimu ngikolanga part time job yange bembeera ne ba clients bange nga ndina program ekomawo kuva ku mulimu nkomawo nenaaba nengenda nenkwasaganya ba clients bange nemalayo sawa yange 2 nenkomawo okuwebaka okuwumula so senze mutambuze nnyo naye muwala we yampa location nga ayagala ngendeyo mulabe naye neŋŋamba ye omuntu gwe twakisinkana amangu gano kugenda kumusinkana tulaba nakwogeragenda wala nnyo kiriawo addiruki nesitawanyu makulu kale neŋŋamba kasa tukyayogerezeganya ekiseera kigenda kutuuka tukole ki njagendayo omulabe naye nga mu kiseera ekituufu kati twakairaba kati mba mpapiriza ki okugendayo oyo kulaba omuntu ono yadde nga gye yali mu kitundu kye yalimu teyali wala nnyo nange yali distance like 26 minutes ovugirayo emmotoka dakika nga 26 kubanga gye yali ali waliwo wensobola okuyitira ne connectinga ku mulimu gye nkolera kubanga era wempitira nga nkomawo naye kati ngeri gye kiri nti nze mu site gye nkolera tuliyo ba supervisor tuli 2 naye batuwadde emmotoka emu kati kitegeeza nze ngenda n'emmotoka nenkola bwenyuka nenkomawo n'emmotoka kati bwenkomawo mba ngenda kwasa ono mulala naye addeyo kuba tukola shift za njawulo tulina ba supervisor 2 mu kifo kati nze asookayo kati bwenvaayo emmotoka gikomyawo njiwo ngikwasa ono ekisumulizo nga naye addayo akole ki agenda akole so nga tekisobola agabana buudo obwo motoka gyenkozesa si yange nti personal motoka bampadde buya company sobola ate nga manyi ono omusajja ali wano alinda naye alinda kola ate nsooka enkyama ewali ngende ndaba omuwala nengamba waya sijja kubyetekera ebyo bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture mugamba tugubikirize waita akaseera katono nga ngamba naye nina kyenjagala kugamba ninayo omwana nemugamba okay nze sina buzibu bubona omwana kubanga ekyo nze badde nkisuubira kubanga bawala abasinga bali wano ku kyeyo abasinga basinga mother sekyo ngenda kwagala omuntu nga kimanyi mu 28 musuubira kuba alina omwana nga alina omusajja so ekimu ku bibiri oba okisuubira ate n'ekirala nga ngenze nga nkimanyi oba nga nsuubira teri mukazi mukulu ate ng'alabika bulungi ng'oyo asobola okubeera nga talina musajja mulala amukwana ng'ekyo kimanyi ku mutwe nakyo nakingamba ninayo omuntu badde nakefuna simanyi biki let's give it a chance ngamba okay fine ate wayita meeka wayita nnaku nga 3 nga ngamba enkeera omanyi nze enkeera ngenda no ngamba ngenda wangenda kyusa state endala omeri state kati nze kyasooka okugira mutwe oba kiki kinasookera ddala omuzayo ngamba kati nze ngenda wano wendi natusanikawo kati ngenda nkyusa state ngenda mu state bweti nemugamba okay gyogenda mwemuli gayiwo gwangamba angamba yasooka nangamba nti ye nawe nangamba nedda taliyo nze ngenda just call taliyeeyo mugamba okay fine tekina buzibu wayise meka netubeerawo n'atambula n'agenda kati weyagenda omukugenda kwe kwava obuzibu olunaku lwennyini weyagenda twabeerako yadde nga ndi ku mulimu naye tubeerangako awo
kubanze laptop yange nagiteekamu kumpi buli kimu kyenkozesa WhatsApp yange giri ngitaddemu buli kimu ngitadde mu laptop yange such that nti nebanga ndi ku mulimu omuntu osobola osigala nga tukwatagana naye nsobola okukutakitinga nga ndi ku mulimu nga ndi mukola kubajukira ku mirimu gyange nkozesa laptop so kitegeeza asobola okuteeka gundi yange kuteeka omuntu ku background nimba nga ndi ku call nesigala nga nkwasaganya emirimu gy'abakama bange so kusinziira ku mbeera eyo gitubaddemu mwala n'atambula nakola ki n'agenda naye olunaku lulwo ennyini lwe yagendera olunaku lwe yatuukayo okusawa nga mukaaga eza misana nandaga nakubira ekifaananyi nankubira video call ng'atuuse mu ruumu gyagenda osulamu naye nasookera okulaba ruumu nekengeramu neŋamba kikigenda maaso wano nesitagiwanye makulu nangamba ali preparinga ayagala kunaabako ayagala kwebaka nemugamba okay tujja kuddamu twogereko kawungeezaawo nga nange nvudde ku mulimu nangamba okay kati genda tuukawo saawa nga 11 ngenda kumukubira ngaaye nga yanzigyeko dda simu nga takyakwata takola ki nze kudda mukubira eyo ku saawa 7 eza kiro omuntu gwe tuvudde ku simu saawa zabadde 9 nga ngamba ayagala kwebaka buli otuleero ayagala kumala olunaku lwonna ng'awummudde biganza vaako saawa 7 ez'ekiro naye ng'omuntu angamba wayi nga mukubira video call ng'akwata simu ng'ali mu taxi akomawo bukomi waka omuntu omupya mu kitundu olunaku lwennyini yagenze ng'ali mu taxi akomawo bukomi waka nembuuza obudde nangamba simanyi avudde mu moolo okola shopping simanyi biki ngamba kale ndakalubiriza omuntu obulamu nemuleka nomugamba wayi ebyensi bye bityo kati bwe yadda nangamba genda kubalayo ennaku nga 3 nga takola nebba nga kasita yakyuka n'adda eri yatandika okukyusa embeera kati netandika okusensinga nengamba ate nenziramu nemubuuza tobanga wagenze wamuvuze ini nga mugenda beera n'oli kyaliwo zombuulira amazima nga bukyali nangamba nedda tolowooza bubi naawe mboke kasago ayogedde mwala awo n'alaga taasumuludde mbukata itweyagala nnyo nange nembeera mu mbeera nnyo nekyamuka kati nga mukazi mupulaningira buli kimu mupulaninga naye mu kaseera katono ketusisinkanye ebyaddala nange neewuunya era kyobola banyumya mboozi no naye nga mbeerawo neneewuunya nange kikyembaddeko kati omuwala tewayita kaseera kanene last Saturday eryewedde twagenze ova ku simu naye kaba mukubira essimu bannange omwana toyogera naye eddakiika 2 ng'ate essimu tevuze bannange nengamba kiki etuliko wano bakuba ssimu okufiirako omufi mwogerako dakiika 2 nakujjako nakwata oli nemuvaako naye namalawo dakiika nga 20 oba 3 nakuddira nemwogera dakiika 2 nakujjako nengamba kiki etuliko wano nengamba njabitola ratinga muntu nakamusekana kiri bwekiti nabwekiti wayi tutwagala otambuza obulamu ku Sande omwala alabika yagenda kusula bwoli gaayi kati olwo ku Sande ng'atondawo embeera ku Saturday ekiro ng'atondawo embeera awo nga yenyiza bitalimu bya makulu yadde nga muwala ambulookinga nagwawo ekigo musasozi kibola okola olunaku na recordinga message ningamba ndizemu gwa mulavu kubanga nze omuntu okumbulookinga kyenkuba mutima ninga aguddeko pressure ninga olaba mbeera omuntu alina pressure gyabeeramu nze omuntu yena kaaba musajja munange wambulookinga papa omutima guvaako olumufi kubanga tiyanyonyo omuntu wakiri omuntu ombuulira amazima ngamba tuddamu kunkubira simu kiggwe dana okumbulookinga mulundi gumu kinkubawala nnyo era bwe nagenda nenkebera gundi yange ng'aba mbulookinze kati nasooka nenfunamu instincts nengamba ono omukola ng'afunye
kakyusiza embeera kati ekiro ekyo nenfunamu endowooza nengamba ono omuntu ngaakyusiza embeera nzikuse ku makya teri yadde message kintu nekijja mutwe neŋŋamba tikibanga ono omuntu sigulawo simusawo no nensanga omuntu ono nga mbulookize ngenda kukola ntya nenkirowoozako ngaomuntu asaaga naye neŋŋamba tekisoboka nenkolamu awo ekirowoozo kiddamu nekikoma tikibanga omuntu ono yabulookinga nenkebera kati nga bambulokize ngenda kukola ntya nze nenjijayo esimu ngenza okulaba profile tegikyalabika ngenza okugulawo botin profile tegikyalabika ngenza okuba direct nga simuteetewo ngamba kanzigulawo laptop nenzigulawo laptop jukira wali eri whatsapp gyenkozesa munda namba ndala buli kimu ndala nenkiteekayo eno namba contact zone nkebera wali nga buli kimu kiri active wano buli wenzinga message tegendako nengamba wai bankubye ku block manange kuolwo olunaku nagwawo ekigo kasaba kasana afuna ekyekango kyakumblokinga nafentingirawo munange n'omusajja simanyi kiki ndi musajja simanyi n'omutima gw'enkoko n'omutima omunafu ntya nnyo kuba kiri bwe kyangwako kubanga nze nakula nga sikwana so ekyo ekintu ngeri ginakula nga sikwana kati ate nentandika okwagala nga ndi mukulu jojuzi wano kale mu bulamu bwange mu history yange ono yandibadde nga omuwala owokusatu mu bantu benali mbadde konti nkwanya abawala tomuntu abeera ne girlfriend so ono yawakusatu mu bulamu bwange bwona bukyanzaalibwa seeyo omuntu okumbulookinga oba okunkyawa kimpisa bubi nnyo kubanga bweba njagala muntu omwagalira ddala n'omutima gumu oli kisinza omuntu abeerawo nti ngenda kwana omuwala nooli nedda sisobola nagabanya mikwano gyange mu bantu babiri mbungabire laavu bantu babiri sisobola kwagala abantu babiri ekyo kyonjogera kituufu sisobola kwagala abantu babiri era bweba njagala muntu mba njagala oyo omu era byonna busuubi lyange lyonna ngimuteekamu nga ngamba ono mukazi wange namunange bwekituba ekintukako nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa mwebale twesiga mwebale tuwalira ku Masi's Quality Beddings tutunda ebyomu kisenge ebyenjawulo ng'amasuuka ironing boards tutunda curtains tutunda bed covers tutunda door mats tutunda amatawelo tutunda pillows tutunda wardrobes ez'omu kisenge night wears air furnitures ebitebe by'omukka emifaliso egy'omukka carpets tuzina byonna eby'omu kisenge fe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'ekyebando makati ga cheap hardware ne Shell petrol station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 07872199 kati naguddewo kyenseetegere nakutegera ngeri naguddemu awo abaana benkozesa bannange ne bajja supervisor fallen down nempulira amanga go wayisa wa security wayisa ambulance omanyi wano wetuli ambulance zo zibeera standby bandi ambulance ezegwe bankutekutekawo ngamba wayi byensi bizibu kati eyo mbeera nagiyitamu ko bambi nagiyitamu kubanga kino ekintu kyekugamba kibaddewo wiiki eri ewedde Sunday eri ewedde Sunday eri ewedde gye bambulookinze ambulookinga ku Sunday ku Monday Tuesday nanzija ku blacklist ndowooza bwe yamaze okuvawo omulenzi nanzija ku blacklist nemubuuza nansindikira ku message awo nga yanzijja mu blacklist naye teyasooka kusindikira message direct yayitawo na lunaku lulamba nalyoka nsindikira message nembuuza lwaki bambulookinze nagamba nze sikublookingangako simanyi biki nayogera olusettlement naye nzisagala nnyo okuwambuya ekintu ate nekirala Mr. Sozi nze bweba njagala muntu munange ntyanyo ekigambo okuyitibwa okumunyiiza ne obanga yali mu nsobi banange nze yetonda ne obanga yali mu nsobi nze yetonda munange kyokka nekyewuunyisa ndi musajja responsible ne musajja
ndi musajja ali gentle okitegera ndi musajja ono omuntu ali gentle nga ndi gentle kale newe nkolera ndi bampa respect actually nokunkuza kyasinzira ku neeyisa yange ngeri neeyisamu ku mulimu ngeri neeyisamu ku mulimu ngeri neeyisamu waweero it's too different n'engeri n'embeera gye mpitamu nga ndi mu relationship oba nga ndina omukazi gwe njagala kugamba bwe ntuuka ku muntu gwe njagala fuukira ddala ng'omwana oba muto nti no mwagala njagala ebyakyanda nti mwagala simanyi bitya bwenyinza okubagamba kino ekisitore banange oba njagadde omuntu mwagala nimba nga sikyalowooza kirala kyonna nti olaba ono muwala eyo omuntu atakuwanya obudde kati nze nva ku mulimu nyukaseyo 7 nenkomawo wano 7 za misana benyuka 7 za misana yabeera ali ku mulimu kati sawa ezo 7 oba nina byesimaliza ku mulimu nga nzira ku laptop awo nga nyitiginyawo sawa ngemu nga maliriza nga ngenda mu gym kulaba abaclients bange mu part time yange emirimu gye nkola part time nga mbalabako nga malayo sawa 2 nga nkomawo wano nga naaba nga nfuna ekyokulya wala nja kulinda omuwala paka sawa nga meka sawa nga zizo nga 3-5 tusobole okwogera ndyoke nebake atolaba omuntu ogenda okubeerawo mugenda va kusimu sawa 6 kiro kyokka nga nina ovaawo sawa 8 agenda kuba ku mulimu muntu ndina okutuukayo sawa meka sawa 10 nina okuba nga ndi ku mulimu nina okuba nga namaze okutagende ndi ku site so yenza omuntu asobola okwebaka just 1 hour naye nga nebase 1 hour ku lwaki lwakubanga njagala kuwa oli obudde eneefiiriza obutulo kyokka nga nina okukola era nebaka ssaawa egi emu yokka bweti nebaka ku lw'omuwala ne munange kintu lwe kityo era twazeemu awo ne twogeramuko awo naako nga ziizo kati jjo ndowooza kirabika buli weekend kuba kyendowooza kati kirabika buli weekend abeera w'omulenzi we kirabika buli weekend abeera w'omulenzi we sulayo so jjo actually kwosa jjo yazeemu n'atondawo embeera nagamba simanyi biki nemulaga nti kale it's okay nja kutegeera I'll understand kati jjo nakyukira ddala nze kulaba atandise mukubira essimu takwata simanyi biki olaba tutuuka tuweera sawa 5 6 nengamba kiki kino kyetuliko wano omuntu ono akomawo okuva ku mulimu sawa emu sawa 6 yina takwata simu yange naye musindikira message taddamu simu alabika agiteeka mu silence oluvannyuma ona ngamba simanyi simu yabadde wedde ku muliro eyangamba sawa meka ndowooza nga mulenzi amaze omukomyawo wano gyasula sawa 7 simu yabadde wedde ku muliro simanyi agitedde ku charger simanyi biki ngamba okay it's fine omuwala wajja atandika naye relationship yaffe kirabika tekijja kukola nemugambako nemubuuza ku lwaki mundaba nga tetumatchinga lifestyle yo ne lifestyle yange is so different tetugatta tekimatchinga naye nga kituufu kyayogedde tekimatchinga nange nkirabirawo nga tekimatchinga kubanga nze ndi muntu atanywa mwenge sinze omuntu yeetanira nnyo ebintu byabiduula naye oli muwala ye muntu asiiba mu zibaala ye muntu anywa omwenge ye muntu akubye bino ebitatu ku mubiri kale ka bintu byonna byalina atanzi n'ennyambala yeesitaaza naye nga sibitunuulira nze nfa ku muntu ye nga ngamba bwe tunatuuka okufumbirwa kiwe change just lwakubanga ni mu lifestyle ya wano lwakuba alina zino peer groups nengamba omuntu ono bwemuwasa nomuteeke waka asobola okyuka nga kyekindi ku mutwe kumba oli muwala alaba nga nze mubadde mu lwisa ate alabika bwebakoze appointment oba mulenzi amuyita oba mulenzi amulindiridde muwala nga ngamba tekijja kukola tufuuke bamikwano Mr. Sozi nazeemu okumenyeka omutima bwe butyo nemboozi simanyi kubanga ng'egyo njinyimyemu tekigata nakugata munange kati kino simanyi tukiyite nti mbadde mulaavu kubanga sino eno si love story eno kiboozibuuzi munange
eno kibozibozi nesimanyi kibozibozi kya kika ki ekibeera kiwanvu kutuuka tadakika 20 malamba ndowooza nandibadde ensanya nkikubanga ya kitundutundu era ndi awo ne message twasembye okwesindikira gyekiro nga ngamba waaye tetusobola kumakinga mbu yampa ensonga lwaki ye twawukana ensonga yejampa munze mwagala nnyo nsobola omukola ekikyamu neŋŋambe okuva ddi omuntu ayagala nnyo omuntu bwamutusako ekikyamu omuntu ate bwakwagala ennyo ndaba nga tetasobola kutusako ekisamu lwa nsonga omuntu oba omwagala nnyo otya okumutusako obulabe kuba yenza ekika ky'omuntu nti omuwala akola nsobi bwengezako okumugamba nasitula eddoboozi ng'ayagala kuyomba oba ng'anyiize nga neetonda mugambo waaye I'm sorry tukyerabire sorry nga mugamba nange ensonyiwa nga nze yeetonda kiti kyafundikidde bwe kityo nga bagamba tusigaze emikwano mu peaceful way simanyi biki tetumakinga lifestyle nange it's so different thing nga mwayindi yeeyita muze ndi muyaaye simanyi biki nange tusobola beera nange ndowooza alaba nga basajja ye bayagala abali ababiduula kati nze sirimu abo so yetayagala musajja ndowooza ali gento kale yenza omuntu eyeyisa mbeera za kikungu nze n'enyambala yange kyekyo bwekityo bwe kiri era nze abantu kunjawula ne manager ku site abantu abasinga ba mistake nga balowooza nze yenze manager kubanga okusinga engeri gye neeyisamu n'engeri gye nkwasaganyamu emirimu n'engeri gye mpisamu abakozi buli muntu bwatuuka ku site a very organized place kugamba ebintu ebisinga ne manager byalina okukola nze mbikwasaganya lwansonga baneesiga naye bwe kituuka ku relationship nange nsirwala njagala nnyo nekisuka amagezi gange ne gagwayo kati ate nekirala ndowooza nze kyenyini obbagamba bwe kituuka ku mulimu nange nze mbeera n'omukisa kino kyo Mr. simanyi tukyogereko kitutya tize mbwe mbeera ku mulimu nze mbeera nina omukisa ku mulimu nina favor banjagala ku mulimu wonna ne mu kampani gye nvuddemu banjagala nnyo babeera banjagala era nze nina okuva mu kampani gye nvuddemu lunaku we natwalayo resignation letter yange bansabirawo banyongere ku salary nsigale neŋŋana nga njagala kulinyisa ddala naye nga bali banyongera ssente lwansonga baneetaaga nze mba nkola bulungi ndi omuntu ali very organized tinakati wenjogera nze bukyantambula nenzija eno nze sinoonyangako ku mulimu okujjako nze emirimu gye ginoonya nze omuntu yanoonya n'emirimu balaba bakuperereza designing awo tugenda kuwa wano mulimu tukole naawe ki okusinziira ku ngeri gyenkolamu abantu bakolako emikwano n'engeri gyenyogeramu n'abantu nze emirimu gyonna gye bbanga lyemaze sikolangako na interview omuntu alaba busobozi bw'olina akuwa mulimu direct employment sikola na interview bino yemugenda nemukola sibikolanga nako nze bampa mulimu direct nakati wano wenjogerera nina branches 3 abakampitira omulimu 3 nga sisabye sikoze kibe banoonya nga baneegayirira ate abo berakolako nabo dda kuba nze nabadde mu supply company kitegera nga bali bafuna contract nga bakutwalayo ng'okola ng'ovaayo naye wona bwe naava bampa mulimu saawa zino zonna era bampa position yemu twetaaga supervisor twetaaga simanya assistant manager nga buli bwe basooka kulowooza ku nze kati nze yeesalirawo wawenkolera wawenfuniramu emirembe so nze kiri bwe kityo nti nze n'omukisa n'oku mulimu nina emikisa mu bakama bange n'emikwano bambi baba banjagala naye bwe kituuka ku bakazi banange abaana bakola ki simanyi abakazi bo tebantegererako ddala munange abaino walayi no story simanyi nakumanya nzikiriza nti ensonga za brother tuziwulidde bulungi. 1 njagala okutandika n'ekigambo kino brother abantu nga ggwe relationship ezitandika bwe zityo balina zigenda mpola
Toli muvubuka muyaaye, oli muvubuka mukwata mpola, kale ebintu oteekwa bikwata mpola, ebirala tujja kubyogera nga bwe nagambye tulina okwogeramu. Ekirala kye njagala okutegeeza abaana ab'obuwala, bagaayi bano bwe bati mubalaba, baba balungi nnyo kubanga bwe baagala baagalira ddala. Naye njagala bategeeza teri muntu ku nsi atakyuka. Kati waliwo amuwulidde ono n'agamba nti bwe nfuna ono mba mmaze, bwe nfuna ono mba ngenda kujoga nga bwe njagala, mba ngenda kutibula. Mukwano oyinza okukikozesa obubi era n'owunzika nga tekikoze makulu n'omulundi n'ogu. N'olwekyo mu nsonga eno njagala kutegeeza nti omuntu ono bw'omusisinkana gwe kennyini okola kinene okubanga onyweza enkola ye engeri ze ennungi gy'oli, ate era osobola okukyonoona gwe kennyini ekintu n'okiyiwa. Nga bwe bagamba nti nannyini kigwa yakiweebuula, gwe kennyini osobola okukikozesa obubi. Omusajja ono asiga ekifaananyi ky'abantu abalala bangi, abasajja abayingidde mu relationship nga batandise balungi, nga n'abawala bangi abafuuse abazibu ennyo mu dduniya bwe batandika nga bawala balungi, ne bajja basinkana batabani ba Falaawo ne babavuga speedi, ne babayisaamu eggaali, ne babayisa ku litalaba, ne bafuuka babbandi, ne bafuuka bakyali, ne bafuuka bannegu. So njagala kulabula nti abasajja bano bwe bati baba balungi nnyo, neera waliwo abayinza obba complainingako. Kitandika kirungi bwe kikulema okukuuma asobola okukyuka, ate ono nga yasomola okusobola okwagala abawala, oyinza okugamba nti bannanga ayagala gatta bonna bonna bali baatayisaamu ggaali, naye nga nabo basobola okukyuka, so nga ate asobola okusigala nga mulungi bulungi nnyo. N'ogamba nti nafuna omusajja, nga ddala wafuna omusajja, naye nkiddamu bakikolerera. Era tulowooza nti ajja kubeera bw'ati omujooge, obeere nga tolina buvunaanyizibwa, weeyise nga bw'oyagala, asigale ng'ali awo. Mukwano bijja kukyuka muko. Kakati njala okukola comments zange. Gaayo ono bambi kituufu akyalina laava eri, sijja gamba nti laava enkadde. Waliwo laava enkadde, waliwo ebintu ebikadde nga n'olwaleero birungi nnyo era nga tukyabikozesa. Brother yono abantu abaagala ne baagalira ddala. Osobola okukyuka n'ogamba nti Kampala bayaaye kati, abawala kati bayaaye, tulina kweyisa kiyaaye, bwakugwako ebyekiyaaye nga naawe omuvuga bya kiyaaye. Munnange njala kutegeeza nti obwo bulamu bw'okwagala bw'olimu obw'ekika ekyo buli nnomo, bwe bulamu bwe tulina okuba nabwo. N'oyagala omuntu n'omwagalira ddala. You love and you love. So si nsobi, naye nja kubulira ekirala mwe kijja ekyo. Myaka 3 nga obadde mu relationship nekuyisa bubi n'ogivaamu, n'omala emyaka 3 nga tolina relationship. Waliwo abantu abamu abagamba nti I am good to go, naye nga si kituufu. Mu malwaliro osobola okugendayo ne bakukolako, ne waliwo ate era kye bayita review. Osobola okugenda ne bakujjanjaba, ate era kisinziira ku kika kya bulwadde, ne bakugamba nti kakati eddagala olimazeeyo, ne bakuwa lino ogenda kulimira, naye tukusuubira ojja kuripotingako mu ddwaliro ennaku z'omwezi bwe ziti. Baddemu bakole. Mukimanyi nti abantu bagenda ku ddagala lya malaria, naye amalwaliro ag'obuvunaanyizibwa treatment oba empiso z'obadde olina okufuna bw'ozimalayo, amalwaliro ago bwe gamanyi okuddamu ne gakkebera, ne baddamu ne bakola test za malaria. N'olwekyo n'abantu abamu abagenda ne beewa break n'otabeera mu relationship ng'ogezaako okunansinga ebiwundu oba okwejjanjaba ebiwundu ebiba birakutuusibwako, bw'oba osalawo okuyingira relationship ogwana ate okukonsultingayo, totwala mutwe gwo gwokka. Osobola okufunayo omuntu gweweesiga n'omuyisa mu lugendo olw'emyaka 3 egyasooka. Lwaki emyaka gino 3 egizzeeko obadde toli mu relationship? Lwaki owulira wandyagadde okuyingira mu relationship? Munnange era wabaawo okuluŋŋamya. N'oli gwe basiibudde mu ddwaliro tebamugamba nti kakati ddayo ogenda oli ebutaala, bamugamba kakati mu kiseera kino tugenda kweyisa bwe tuti ne bwe tuti, longoosa ku ndyayo, tolya nnyo ka mukuulo, funa obudde obuwummula, kola ku exercise, lya nnyo ku bivaavava. Babikusigamu otambule nabyo, si kusigala ng'oweeyisa nga bw'obadde weeyisa before. No. Bw'oba osalawo okukyusa obulamu ogambe nti kati nnyingira relationship, weebuuze. Oyinza okulowooza nti you're good to go, wallahi nga toli. Abantu abamu bafuna disappointments within a day ne batereera, within a week ne batereera, within a month
Oyina agamba nti I'm good to go mu relationship endala. Abantu abamu bannanga okufiirwa relationship kwawukana kitono n'okufiirwa omuntu. Oba ofiiriddwa ekyomuwendo obanga gwe bafeeza obanga gwe babbye. Abamu basobola okumala ebbanga ettono okutereera, abalala basobola okutwala ebbanga eggwanvu. N'olwekyo kisinziira ku ggwe, naye abamu mulowooza nti kati mugumye nga temunnaguma. Kyova olaba abo be tugamba nti okusinziira ku bye twogedde naawe, bwe nkuwadde tesiti yange bweti ebivaamu biraga nti tonnaguma. Ne muwala z'empaka mugenda okutuuka mu relationship endala nazo nga tezikola. Lwaki? Obeera mu kwemulugunya mu kukompeyalinga ono ne gw'obadde naye, era obeerawo nga tokkiriza. Kakati insecurity n'ebeera insecurity, n'obeerawo buli kaseera ng'omutadde ku bunkenke, era ogenda okunkola bye bankola. Kyova olaba nze mbadde neebeerera bw'omu, kati otandise okunzoganya, nze wandiŋŋambiddewo, nze nali manyi oli siriyasi, kati onnyonoonera biseera. Omuntu ayogera ebyo aba yali tannaba ku movinga on bulungi okuyingira relationship endala. Ekyo njagadde nakyo nkikusigemu. Kino ndowooza nja kyogerako obaolyawo mulundi mulala kubanga kiwanvu. Waliwo kye tuyita relationship premature oba premature relationships. Obugazi bwakyo olwaleero nnyinza obutakituukamu nnyo olw'ebino ebirala. Nsaba tukiwa olunaku olulala. Mujja kunzijukizaako bwe ndiba neerabidde. Ebintu bino twogera ku relationship eya wiiki 3. Relationship ya wiiki 3 twagala okwidentifyinga ekimu ku birabikanga ebitukoze obubi ennyo. Ekimu ku byo kwe kulowooza nti relationship kati nayo we are good to go. Relationship n'ogiraba mu wiiki 3 n'okonfaminga buli kimu, n'otandika okulowooza emikolo, n'otandika okugamba b'ogenda okuyita ne b'otagenda kuyita, n'oba ne lisiti yo, n'otandika okudipositingako ku bintu. Njala kutegeeza nti eno eba nsobi. Bw'oba wakatandika okukola mu kitongole mukwano, ate ekyo nja kyogerako eri maaso eky'emirimu gyo, naye bw'oba wakatandika okukola mu kitongole, waliwo bye batagenda nga bakuwa buli kimu openly from the word go. Balina emitendera gye bakuyisaamu. Webatuukira okukwesigira n'oba ne access ku buli kintu, era akabanga kaba katambudde nga bakwesize. Omuntu anaavuga emmotoka tatandikira ku loole. Era omuntu ne bwaba basazeewo nga bagenda kuyigiriza kuvuga loole, basooka kukuyigiriza bintu birala nnyo. Tebagenda gye bisembera, babitandika butandisi. Kyova olaba ne pamiti bazifulumya nga ziri mu kiraasi. Eri mu bazungu mukimanyi bulungi nti kiraasi y'owa manual si ya kiraasi w'automatiki. Oba ogezaako okuntegeera. Kati relationship ey'emyezi 3 kibanga otulaba bano abakyala ng'alina olubuto luli mu mwezi gumu naye ng'atambula akasozi ng'awanirira ati omugongo. Era fe abaazaalazaalidda tugamba atutijjirako alowooza yasoose okuzaala. Omwezi gumu ng'owaniridde olubuto bwoti, omwezi gumu ng'otandise waliwo ebintu bye tumanyi nti ebyo ku lubuto bigira ku siteegi bweti. Akamu tukalaba nti kajanja ne weerondanga obukya bannange munkwateko wano, n'olyoka otulanga amagulu gagaziyiza, tokyagala kutuula ku ntebe ne weewumbako. Omwezi ogwo wabula totumanyiira muwala gwe si gwe osoose okuzaala. Ne relationship waliwo ze tulaba tugamba munnaffe ono kikinga alina ajjudde bbugubugu muganda wa yasiyasi. So relationship wagikonfaminga mangu. Kakati waliwo bye tukkiriza nti omuntu ono tuba tukyalimu eba stage etandikirwako ddala. Wakola ebisembayo mu relationship n'ojja n'obisikayo n'obitandikirako, ekyo kitukuba. Nkiddemu muganda wange, ekyo kitukuba. Kati abantu nga ggwe abamu bamanyi obbafunira, abalala ne bakuyambako, ate oteeka okuba nga oba n'obwesige mu bantu abo. Oyinza oba nga olina mukwano gwo, olina sisita wo, olina relative wo, nogamba waayo omuwala oyo tukoze tutya. Nga bw'ojjukira nti emabega eri walina ensonyi ng'otya okukwana abawala. Kakati abantu abalinga ggwe batera okukozesa enkola endala. Sisita omuwala oyo mwagala naye nyambaako kumwetegereza. Tukoze tutya?
oba olumbe tumukwane tutya. Bwe ntunuulira ekigambo kya mismatch, omuwala ono alina engeri gye yakuyambyemu nga tamanyi na kumanya. Ye nga ye yakuyambye n'akublockinga, yakuyambye n'akubuulira nti temukwatagana, ne yeerangirirako n'obuyaaye. Njagala okugamba abaana ab'obuwala ekigambo kino. Mufube okulaba nga mukozesa bulungi ebiseera byammwe. Waliwo ebiseera by'oyinza okutuukamu n'obadala abasajja ng'owuli olina kucakala, olina kuzuba, naye n'ekigambo okucakala oyinza oba nga tosobola kukinnyonnyola bulungi kitegeerekeke. Waliwo ebiseera by'oyinza okutuukamu nga si myaka oli ajagamba nti sozo ogamba ffe abali mu 40s ogamba ffe abali mu 30s nga tukyali singo, ekyo si kyenjogerako. Waliwo abawala ng'olwaleero ali mu myaka 25 naye ng'anoonya omusajja amuwasa n'amubula. Mbuuza lwaki? Oli agenda n'agamba walinafunye ekiwala, nti kiwala ki? Kiwala kigundi kino ne kino ne kino ti olugamba muwala gwe oyo omuwala omanyi okwetulisizaako bba mukokola. Oyo omuwala obuyayi yabukomeza ddi? Oyo omuwala azunga anti abikunyumiza wa boda. Oyo omuwala nzijukira nze mbadde nga muvuga nga mujja mu bbaala eno mutwala kweno muvuga okuva omusajja ono gende omusajja ono byamuvuddemu ddi? Community oba bwe njogera ku community njagala kwogera ku bantu abo abakumanyi. Waliwo abantu abatwala omutawaana okumanya ebikukwatako nga bayita mu bantu abakwetoolodde. Kakati mukwano gwange bagenda kulikomendinga batya, bagenda kubanga bakuguza batya omuntu oli ddala akutwale, oteekwa okubanga obaze ebiseera byo. Omuntu gamba nti ndi muyaaye, omwala olinayo n'omwana. Ebiseera bye wali badde oteekateeka osetolinge n'omwana wo omuteerewo kw'omuteerawo, simanyi bakati yasalawo akuule nga bw'azimba awo simanyi. Nolwekyo omwala oli si wakubuusa birowoozo oba maaso. Waliwo abawala mbabuulira nga muli mu kwonoona ebiseera byammwe eby'omu maaso. Ogwanira ekisinga nze ndi muyaaye ate gwe oli jento. Ndi muyaaye ekigambo ekyo nga kinene omuwala okukyerangirirako. Waliwo be tusisinkanya nga gasozi ekituufu kiri nti nayonoona ebiseera byange eby'obuwala kakati kyova olaba wano nkaaba. Kale nze baŋŋamba kye nayita emirembe nzudde nga si mirembe. Kyenayita okweyagala nzudde nga temuli. Ne kati abasajja bonna bantya otuko ogenda ku posts zo nga gwe otunnyonnyola. Bannange manyi abawala balina engeri gye bateekayo obugambo bwabwe naye nga balina message ey'ebuziba gye bakulaga. Bannange temuntya, siri muzibu nnyo. Bannange osobola okunneesiga. Bannange siri afuta mane. Bannange nno ndi mufumbi. N'osobola okutusharingira bu video bwongo ofumba okulaga abasajja nti osobola okufumba. N'otulaga ng'oyoza engoye, otulaga nti oyoza engoye nga weerabidde nti ate abanaakwasa kirasi yaabwe inana kubanga balina washing machine. N'otulaga ng'olonda amanda okuma essigiri nga tojja na kufumbirwa w'amanda, ojja kufumbirwa wa gaasi. Naye oyagala okukakasa ensi kuba ebiseera bye wabikozesa bubi. N'olwekyo awo wakulu we saagadde tubuuse birowoozo. Kakati awajagala wenjagala okusembayo. Brother, omuwala mu bbanga erya wiiki 3 olumiddwa nnyo omutima kubanga oyagala nnyo. Naye weebaze Katonda nti ate kino kifudde kikyali kito. Bannange kiba wali oplantinzeko ekintu, wali otaddeko sente mu kintu ne kifanga ogamba nti kyali badde kyafiira ku mwezi gusooka ne siteekamu sente zange zino zonna ne siteekamu maanyi gange gano gonna. Wali okirowoozezaako bwe kiruma. Kale singa nnamanyirawo ofunye omukisa oguwona ekibabu nga kyo kyennyini kyekikweyoleka nti kibabu. Owonye omufere ng'akugamba nti dduka ogende gwe saagala kufera njagala kufera balala, oli muntu mulungi. Ebitabagatta byali bingi. Ne bw'ogwa mu laavu oyinza obutabitegeera. Ogambye kugwa mu laavu, ennaku zino mbakubiriza nti weewala ekigambo kugwa mu laavu. Laavu yingira nnyingire, eyo laavu tewagiyingira, wagwamu ngwe. Kakati tobigatta kano nga ne banne. Kati nali ngenda kuwunzika n'omuwala ow'ebibaala nga nze siri wa bibaala. Nali ngenda kuwunzika n'omuwala omunywi akola zi TikTok live nga zaabuwemu. Oyo ye mukazi gwe nali ngenda okuwasa nga nali neeye. Bw'okuba akafaananyi obuvunaanyizibwa bw'olina ku mulimu, ekitiibwa kye bakuwa olw'engeri gye weeyisaamu, kituufu relationship zikuzoganyizza. Ninjagala okutegeeza nti ate obadde ogenda kwongera okuyiwa ekintu. Tewaliwo by'ogattagatta n'ogamba nti obadde osobye n'otomedde eddebe. Tobiraba. Nsaba tutandikire wano. Abaana ab'obuwala ekintu kino lwaki temukitegula. Ekiyaana ekirenzi kino lwaki temukijjawo nga kintu kirungi.
ekyokubanga ogamba nti oba olina mukisabukisa ogw'okwagalibwa mukwano, abantu baagala ayagalika, tebajja kwagala muntu atayagalika. Olina ebikuleetera okwagalwa, olina ebikuleetera okukwesiga, olina ebikuleetera okuyaayaanirwa. Ebyo by'oba onyweza. Waliwo abaagala babayaayaanire naye nga byebakola bibasindiikiriza okubajja ku kiri. Tujja kuyaayaanira ng'oyaayaanirwa, oyaayaanirikika. Tujja kufiirako ng'ofiirwako. So kino kiri simple. Katonda akuwadde ekisa n'obeera mwegendereza, n'obeera wa buvunaanyizibwa, n'obeera afaayo. Ebyo bye bikwagaza. Abalala ebyo bye bibagaana ne batandika okuwala n'abantu nga mmwe. Naye ng'ekibasuula y'engeri gye bakolamu ebintu, babikola gaddi bengalye. Abantu bakwasibwa emirimu ne babanga abagamba nti babayambye buyambi, bo be bayamba ababa employees. So ekyo nakyo genderaawo n'enkolayo, nzikiriza nti Katonda ajja kukuwa ekisa, ajja kukusanyusa. Nsaba emirembe gya Katonda gikubeere leero ne bulijjo mu linnya erya Yesu, and we all say amen. Nze Nancha Beatrice okuva mu Dembiro Properties and Associates. Bane baklanti baffe abalungi, mwebale tuwagira, mwebale kutwagala. Naddala bannange baklanti baffe abatali wano, mwebale kutwesiga. Ne mututeekamu kasente, ne mutugulako poloti zaffe, era naffe twongera okubasabira. Omukama abakwatireko poloti ezo muleme zireka awolesi, muleme zitereka buteresi, naye muzikozese, muzizimbemu. Abamu bazimbemu amaka, abalala nnyumba z'abapangisa, nate muzeewo we mwajja. Nsaba Mukama kibabalire. Kakati nziza okubanjulira esiti yaffe empya eyejjeza Mityana Road. Abamu batandise okumpisa, mama Mityana Road nzijja buli omu waali abe mugumu, nzijja luguudo ku luguudo. Kati abe Mityana Road tukyali ku ejjeza. Abasinga mumanyi Muduuma n'ejjeza, naye osobola okyamera ejjeza oba ebulamu. Ago gonna amakubo gakutuusa ku ttaka, ziri kilomita 2 zokka okuva ku main. Musanze n'amazzi kintu kikulu nnyo era weebiri. Ekyenjawulo ekiriwo tukkiriza kibanja mpola. Akapya akalala akazeewo mwena babadde bambuuza nsobola osevinga namwe, nsobola okusasula mpola mpola, okkirizibwa. Tetukwinaako obuzibu. Naye ate njagala osevinge nga olina ne target. Saagala osevinge busevinzi nti omanyika n'akakadde kankejjeko obwejja. Njagala obe ne target ogambe nti buli mwezi njagala ntekayo ssente bweziti. Ssente zange weziwera bweziti. Njogera ne Mala Dembiro mubuuze, olina ky'olinawo ekijja mu kasente kange kano? Kugambe nti ye weefunira ekyapa kyo mu ngalo. Kibanja mpola tumukkiriza temwerabira. Tutya kubeera ogambe naye maama nze ninako akasente katono n'akola ntya. Tukwata sente zammwe, tuzikwata ne tubaterekera ebirungi. Kilomita 2 okuva ku main jeza ku milioni 13 zokka ng'ofuna kyapa mu ngalo. Saizi y'ettaka eri 5 ku 10. Abasinga mubuuza 5 ku 5, 3 ku 4, 5 ku 10. Poloti zaffe standard zitandikira ku 5 ku 10. Saagala nkuwa 5 ku 5 osumbuyizibwe ate njagala kyapa ate nedda. However, mulimu ne bannaffe abatunda 5 ku 5 nga tettaka sibbi nga liri makubo matuufu naye nga terina kyapa. So ffe tetunaba kutuukawo awo, tubalowoozaako naye tetunaba kutuukako awo. Bali nkyabaagaliza ebirungi mube nga mwina obwannannyini, omanyi oba n'ekyapa oba n'obwannannyini. Ebale nkyayagala bateeka awo mube n'obwannannyini nga tubafumbira n'ebicca. Ne Bujuuka akyaliwo bannange. Bujuuka milioni 25 waali, Kiwawu waali. Tulina esiti ez'enjawulo bannange ab'ekira. Poloti zikyaliwo. Ab'Entebbe Road bannange, Nalumunye waali. Tulina ettaka ery'enjawulo abaagala mu eka, tulina ettaka lyammwe, abaagala okulima, abaagala okulunda. Mwenna mutunoonyeeko, abaagala okusevinga naffe nammwe tubaaniriza.